Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugendeko mu Endobeso. Hello. Jebale sebo. Kale sebo nawe jebaleko. Wanjogera nani? Nze bampita Mukunja wa Biti Fama program sisimuka nakatwa amoti mu Endobeso. Mwami Mukunja. Wasuzote no sebo. Wasuzote no sebo. Hello? Ndi wasuzote no sebo. Nawe bulungi mwami Mukunja wasuzote. Bulungi sebo. Kakati mukama wange ndoza nakubideko nga nina ensonga zange zenjagala onnyambemu. Ninamu ko obuzibuzibu sera nnyo omanyi mbeera mu Uganda mbadde mbeerako obwento bwenkomawo. Maze ebbanga nga mbeera Bulaayi eyo naye ng'eno Uganda nali nina omukyala eno. Ne muzaalamu abaana 3. Nalina omukyala nezja muzaalamu abaana 3 ompulira bulungi. Sebo. Kati muzaalamu abaana 3 nemba nga nzirayo ebweru. Natuuka ebweru nefunayo omukyala omulala. Mukufuna omukyala omulala maze emyaka 2-3 emyaka kati nakama n'emyaka 5. N'emyaka 5 tetulina mwana mukazi tafuna lubuto. Kati netwagenda kuko omudwaliro awo ne tulabe kiki ekyamu kigaani. Bwe twatuuka mu ddwaliro abasawo ne banga batukebera nze ntoyo omukyala wange. Results ezavaamu abasawo nga bagamba nze nina problem nga baŋŋamba nze Sezaala. Kati ate ekyanneesinga okuneewuunyisa eno nina abaana 3 omukazi ono ow'ene Uganda gwe nina. Naye baabasawo eri bwe batukebera baŋŋamba nze nina problem Sezaala. Kati simanyi ki ddala nze nina obuzibu oba abaana be nina Uganda be batali bange nabo tugamba ndi confused simanyi. Kakati oyagala kumanya ki? Njagala mmanyi njagala mmanyi ddala tuufu ddala problemu eri kunze Sezaala kuba bwe mba Sezaala that means nti n'abaana be nina Uganda tebaba bange. So kati mbadde nkusaba onnyambe mu ngeri yonna gy'oyinza okunnyambamu nemba nga manya problemu eyo ddala kituufu oba. Era ndowooza enamba y'omukyala gyesemba wansi gye nakuteeredde mu message. Kale onagala okwogerako naye? Sagala kwogera na mukyala oyo nze kyeneetaga muli mu mutima kumanya kituufu bano abasabe bankebeera kituufu oba nga problemu eri ku mukazi. Kati simanyi kubanza abaana mbalina eno Uganda 3 ate nga mmanyi nti bangi. Kale beerako kusimu tovaako. Kale kwoli? Yesebo wendi esimu ogiwulira? Ngiwulira mukama wange. Sirika oli ku kkubo? Ntambulamu naye nga ndi mu mmotoka. Kale beerako. Hello? 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 Jebale nnyabo. Kale nawe jebale kasebo. Obono gwe njogera naye ye mutuufu? Wange? Obono gwe njogera naye ye mutuufu? Obadde okubiddani. Olivia
Yesebo. Olivia jebale. Kale nawe jebaleko. Kakati nze nina kyembadde ensonga gye nkubidde nga njagala okubuuza olina abaana? Olina basatu. Yesebo. Yenze ontegedde? Sina kutegera bulungi. Nze just nkola mu ddwaliro naye nina kyembadde ndi mu laabu, nkola mu laabu. Kakati omwami we yaleese abaana. Eki? Mbakebera? Anti kyeŋŋamba nti omwami wo yaleese abaana okubakebera. Ekiki? Munnange kyekukubidde okugamba. Bannange. Kakati bw'abaleeta ne tubakebera. Tulira. Ngendo kizuula nga bonna si ba musajja. Bannange. Kati wadde omugambye. Kati kyeŋŋamba kakkana nze saalikubidde. Kale sebo mpulira. Mpuliriza sebo. Kakati ne mugamba nti results nja ziweereza ku message ku WhatsApp. Bannange. Kakati tugenda kola tutya? Kati sindako. Buli kino kyenkola tebanzikiriza na kikugamba. Kyovula bankedde nnyo mu office saawa emu ku makya. Ku makya nsobola okukubira nga tewali akola ki? Asooka bamuyitaani erinnya? Asooka ye Mark. Ye Mark? Ate owookubiri? Owookubiri ye Brian. Ate owookusatu? Michael. Anti kakati olaba beebo bennyini era amanya ge gali wano ku lupapula. Anti kakati laba obuzibu bwe njagala okubuuza. Tukole tutya olw'ensonga nti mbadde njagala nti olaba yeeno musawo naawe ebintu by'ekikyalo obimanyi. Omusajja nabeera naye omwaka gumu, 2, emyaka 3 giri tunoonya abaana. Owulira? Naaba tuyingidde emyaka 5 omusajja tazaala. Nanyende ewa kitaawe. Kojja namuliramu byonna byonna nga bwe byali. Nangamba tugenda kufunawo kye tukola. Owulira? Kakati obadde ogamba endaba nga tumaze emyaka 5 nanyera nendaba taata we. Nemunnyonnyola byonna nga bwe biri ne mugamba taata amaze byonna ne ndimunnyonnyola tutegeera. Emugamba kati tugenda kukola tutya. Taata naye nangamba tukwagala nnyo. Otubeereddewo nnyo kuba omusawo omubi ddala omusajja amaze naye emyaka 15 tosobola kikkiriza. Emyaka 15? Emyaka 15. Kale tulabako ku baana. Netandika okwekubiranga amasimu bwekityo nga twesinkana kati n'ebitwe nasooka ddala ofuna nendi mugambako kuba neera lwaliro lwe. Iyo omwana wa 2, iyo omwana wa 3. Anti sitegedde. Abaana babe. Anti sitegedde. Ofuna olubuto mwani. Mutaata w'omusajja. Kakati we mwami ntigaye. Enkunnyonnyodde twateesaganya byonna ne tubitandika okwemitinga nga bwe tutyo mpola mpola. Byebyo naawe. Kati tugenda kukola tutya? Kati kyagala okugamba nti abaana bonna bataata we. Gwe kyagala okugamba nti abaana bonna bataata we. Ye bonna bataata we. Kati ye si taata we. Kitegeeza n'abaana babe wabeera nga taata we n'abaana baba babe. Kandi kyembuuza kakati weno foomu kyenkukubidde nkubuulireko ompe ku magezi. Kakati ntekeko mannya ki? Tekawo amanya ga musajja, tekawo amanya ge. Ate abaana nga si babe bataata we. Bannange kiki utategeddawo mbyenkunnyonnyodde buli kimu naye weefudde atabitegedde kati aweeba ensonga kijoba wankubiriddeko. Anti kakati tuyedde ne nkugamba abaana we babeera nga bakitaawe basezaala wange asema kitegeeza n'abaana baba ba musajja. Anti kakati we omusajja gwe gumu. Anti kati nze mpandikeko kagennyini geegamu. Ekikulu ovudde mu mbeera. Danti nkunnyonnyola kintu olaba nange onkubidde essaawa zino mpulira ne bye mbadde nkola sikyabitegeera bulungi.
Anti kakati mbadde njagala nteekeko gakyatawe. Kateekako gaaki naawe ngate kuneyobeeramu amagezi kyenkunyira kyotategeera. Kati ate ovuma buvumi. Kuvuma naye kumpi weefulidde ddala omusirusiru atategeera. Nkunyonyodde ekintu nga weekiri kugamba oteekeko mannya ga musajja kuba wedde neera gaba gaakitaawe. Anti kakati mu busawo tebatukkiriza kulimba. Kati nkole ntya? Mu busawo tebatukkiriza kulimba. Kati kyoba nkubiriddeko essimu kunyonyodde buli kimu nekugamba kyobeera okola kati ate oli wano okyanewunzizako mbusimaya mu busawo kati wobanga mu busawo omutyo omukola lwaki oba onkubira essimu onkubira essimu byonna ndikunyonyodde ate nefuuyako mbusimaya nteekeko gakitaawe kale kola byokola kozi mweyagala nfunemu obuzibu ategeeza oteekewo agakitaawe ojja kunyaza. Anti kakati awo naawe olinga antiisatiisa. Ebyononese bikunyumira abakazi abasajja ye kakati oliyo mukulu kubwa ye okugamba jangonda agamba saati jenga jogawanika ye yali talaba nti kyansonyi omutabani teyalina waaka bulungi n'atala akugunuleyo owuwe watyanga omutabani bateesa ne taata amusambire mu kagaali. Bannange ekikwatagana n'abakazi kati mufuuse kizibu. Ate abasajja ebikola byonna bannange babikola n'abasajja naye namutunuulirawo gy'oluuyi lumu. Mukunja webale kuweereza mama Husnano Kazangola abakyala si bangu n'ozaala mu Sezaala w'abaana olw'okuba owulira oyagala baana yandiresewo obufumbo n'afuna omusajja omulala oba omwami yali Tazaala. Bannaye musajja wattu ogudde ku kyokya abaana ba taatawo mama Husna Kazangola kyewuunyisa. Ekyo kiba tekyokya. Ekyokya kyekirimu. Ekyo kiba kibuguma. Kubanga bava mu nju badda mu nju. Mutumbwe. Ono mutasifa ne bombo. Niba nanga abakazi batwaba abaaki. Kakati bagende Sezaala we. Nga mugamba ati nyamba ya sikati weti. Sezaala yakwana naawe omukazi akwana omusajja abadde ati. Sezaala we baya gezi watala. Nkugamba. Sitaani mukwana ya abakyala nedda Mukunja naye ate si bonna. Walimu abakyala abamu abeefudde ekirala. Nekaso kirungi omusajja kitegende ntajja kuzaala Tazaala. Ate abaana bayina musaayi bwegunze nga mbagenderaawo. Yafunye baganda. Hello. Ya. Wena likuweereza. Kale. Teacher Samuel Bonna ddoboozi lya Kyannamukaaka. Ngati amawano gavaawo oba kikika kyetuliko. Nkugambi. Nabakyo. Ndi? Bintu nga byatabuka kikinsi tulagawa. Basajja oba lwaki temwesonyiwa bakazi b'abatabani bammwe. Ensobi si ya mukyala kasita yamubeererawo ate kirungi azadde mu kika kyekimu. Omwana musaayi mutuufu gwennyini tekuli kubuusabuusa. Kaakati mwebale tuweereza. Nkale. Mwagira ne Saalongodde ezingi wano waffe ku musenyu ekyebando. Naye bannange endwadde y'obuko yakwata wataata otandika otya okugamba omwana omuka mutabani wo nti jangu nkubuulire kino kyenjagala. Obuko tunaaba bunaabe kati na sabbuuni. Katonda asaasire eggwanga lino kubanga. Abasimusi mwebale kutuweereza naye bannange mwana mulenzi awulidde kitegeeza ye yaliko obuzibu naye bakazi mmwe yalaba nga alina kuzaala mutaata abaana baddire mutabani we. Mwebale tuweereza nze mami Martin Buddo mamange omukyala Nabunje Kristina ekirimbo kyotera kwali ne Ssenga Bbuye Nakasozi Buddo.